Ono y'omu ku bannayuganda abatono abafuumisi b'embiro ng'ali ku ttiimu egenda okwetaba mpaka za Olympics ezigenda okuyindira mu kibuga Rio de Janeiro, Brazil mu 2016. Vokojo Emmanuel muddusi alina emyaka 23, yasoma bya mbeera z'abantu ku Yunivasite Makerere era alinamu diguli. Vokojo yasalawo okwetaba mu byemizannyo okulaga abantu nti ekyokuba omulema tekitegeeza buteesobola. That disability is not inability. If a blind person, if a lame person can run like any other person, it means those who are disabled can also do anything anything a person who is able-bodied can do. So they should remove the belief that disability is inability. Mwana mulenzi ono bwakunyumiza ennaku gy'alabye ng'akula omuli okuggyibwa ku nnyana ne kitaawe kuba bo obulemu babutwala ng'ekikolimo tolema kwennyamira. No, as being the firstborn in the family, not the parents felt as if it is a curse to them. They went up to the extent of separating the mother leaving the father. So I was left alone, I felt as if I was neglected a bit. Then still from the community members also, they had that negative attitudes towards people with disabilities. But as time went on, I caught up with them well. Mu mizannyo tembula bisanyusa, Vokojo okuba ng'agenda okukiikira Uganda mpaka z'abaliko obulemu mu nsi yonna kimuwa essanyu eritagambika era bw'aba akunyumiza naawe osobola okukiraba. I am so excited to be part of the team, and I feel and I hope I can represent them properly up to the expectation. Though I didn't get what I wanted from all African games, but I'm hoping to work hard for medal. Wabula yannyonnyola nti abantu bakyetaaga okusomesebwa ennyo okukimanya nti abalema nabo bantu ng'abalala. Agattako nti abantu naddala ab'omu byalo kino tebannaba kitegeera bulungi. There are those who are still not sensitized about disability, but those who are informed, they don't have that negative attitude towards people with disabilities. But still, we need more sensitization to those ones who are not well informed about disability. Newankubadde Vokojo tannafuna mulimu gwe yasomerera, agamba wakozesa bye yasoma okuyamba banne abaliko obulemu. Going to be part of those who campaign against those who have negative, those who believe disability is still inability. We want to carry on the campaign that disability is not inability. Vokojo Emmanuel okuba ng'agenda okukiikira Uganda mpaka z'abaliko obulemu kitegeeza nti obulema si buteesobola. Olivia Nakate, DAO BSTV.